Okay. Yadde divorce bamuyisizaamu egaali. Ani divorce yabuuza Platinum. Mboze ku buko. Lwaki ozenga oyambadde ekino ku buko? Kyebakoze divorce ku TikTok. Bagambye ba YouTuber tebamanyi luzungu. Ba YouTuber bifejo kubuuza ebibuuzo ebyamakulu. Babuuza byakubuko yazze ku anaye divorce yaji. Divorce olwaleero agenze okujja wano ng'amaaso ga myufu. Ng'amaaso ga divorce mamyufu. Gwangamba. Naye nze natuteeka time kange. You know twabadde ne Spice Diana. Okay. Nga bulijjo. That was Thursday. So ne tugenda mu hotel. Diamond yabadde. Okay. So twabadde ku wano. Mpulira. Lwelo lunaku lwe yagenze nga yambadde kano ng'ekisambi kirabikako wano. Nga ne wano wabikule. Nkubuuza lwelo olunaku. Ebyo. Mwagala kuba mwe tubamanyi, mwagala kuba naye tubamanyi temujja sobola. You know I love nice outfits. Tutambula tugende wa Platinum. Tutuuka. Fayime wa Platinum wabadde teeka. Gwangamba. Mu room ya Diamond Platnumz. Tuyingira. Twayingidde ndowooza abantu nga 8. Badde manyi gwe ne Spice mweka. Twabaddeko bangi. Manager Roger, Spice Diana, ne timu yaffe abakuba ebifaananyi abakwata video timu. Ndaba ogimanyi bweggumira. Ne twesoga akasenge. Bwe twasozza akasenge. Nga bw'olaba awo tulinnya lifuti munnange. Tusonze tugamba kama mbaya niki? Kiggwa. Ni mbaya tugenda ku Platinum. Omanyi Platinum ayagala nnyo Spice Diana. Nnyo. Awo Spice w'omulabira ng'ali awo aŋŋamba Cruise mwana gwe we are going to make it today. Ondaba otya. Today is our day. Tugenda wa Platinum. Mpulira. Lifuti etutuusa bulungi nnyo nga bw'olaba Diana. Spice avaamu awo. Nze nno ndi mabega nange nkola ki? Ogoberera nga omanyi. Kagoye kawuzika ku lugoye. Byonna mujja bimpita. Tugoberera. Tuyingira awo ne batuyingiza room. Tugenda oyingira tuti. Amaaso gasookedde ku ki? Gwe nkugambye. Bannange star. Yeah. Twatuuse wa Platinum. Ne tusooka ne tusiriikirira bwekye. Nga buli omu alinze munne abasooka yamaze eddakiika 4 mwezi 5 nga tannavaayo. Ne tusooka ne tutuulawo. Nga Alani wangu okola ki? Nkugambye ne tutuulawo ne tugamba bannange omukulu wajjira wonna. Omukulu wajjira twete. Ffenna tugenda yimuka. Nga ffenna tubugumye. Tugamba bannange omukulu wajjira. Twabadde tukyali awo. Mukulu n'abasalako. Omukulu nga tosi oyo. Diana gye kasiriiti. Muganje! Olagadde nkubuuza. Nategedde nti Anti Daya. Nategedde butegeezi nti Anti Daya ye yeeteze bulungi. Nze mbadde nkubuuza nti lwe lugoye lwe yayambadde. Mugambye Anti Diana yavuddeyo ati n'akola ati kasiriiti. Nga ne wano mu maaso we. Nagenze okulaba Dangote, the Tanzanian Simba. Ng'akola. Ng'akola atya? Kasitaraali African Dangote nga yeekomba. Nemanya wano tumaze. Daya nga tatuula. Spice nga namukwayo wafuula wano. Ayiseewo wuulyo gayoga. Awo nagambiddewo ne ŋŋamba anti wano ekituleese we tutavaawo nakyo. Enviiri we tuzitereza. Ka lipstick we tukanoonya. Daya alina ka statement ke yagambye Platinum. Don't worry. I'm going with you. Ekyatututte. Aba waakuleka Uganda Alani. Kati munnange batuula awo. Manager ajja atandika twayingidde 8. Manager ajja atandika tukonako omu ku omu. Manager wa Platinum. Awo maategera ekiddako. Yazze nga atukonako omu ku omu. Yakonya ku Manager Roger. N'amuyita ebweru. Twagenze okulaba Manager Roger akomawo agamba Alani. Kabasanga ebweru. Nakona ku mulala. Kankusanga ebweru. Twagenze okulaba. Ku 8 bwe twayingidde. Wasigaddeyo 3. Badde manyi 2. Olwo Andre n'ajja n'essimu. Nga bagenda omixinga ekidongo. Mpulira. Andre n'ayitiriza ekigambo. Manager Platinum n'ayita Manager Roger. Amugamba oyo naye afulume. Manager Roger n'agamba oyo producer. Oyo muwandiisi. Tomulaba wa kigambo. Andre naye yabadde agenze. Ne tugenda ne bamuzza.
nebaga nesimu n'agamba kaneekomeko n'abuuza bulungi omukulu ne bagamba kale tondabyawo nkulaba omutwe guyiseewo tokulabya omutwe guyiseewo gwego gwennyini bulungi nnyo era lwa kamera gaana olabaawo twavuddewo ku mmeka njazi bagamba mu kitundu kyaffe ekida naye mbabuulire buli muntu abeereko sita binyuma muve mbina ebya sita byaffe bino eby'e Uganda Platinum natudde bwenti nga naye nga togiseetula bwenti saagala nga saagala nga ngamba nga tuyinza giseetula obubi nemulikira bubi nempulikira bubi olwo anani wange ow'Oluganda oluzungu wabadde ososo n'oyisaayisaamu awo oluzungu divorce yabadde alumaze divorce yagambye you've come in Uganda and this is kubuko okay awo ffenna bannamawulire ne tugamba bannaye divorce yakiikiridde terefayina but njagala okukongolajje nga Spice Dan oyo Platinum amwagala nnyo kale ekinaava mu eyo meeting mujja kiraba but olunaku olwejja ate leega abadde ekiki ekirala Platinum n'alyoka ku stage n'agamba bigabuze miliyoni naye ffe nga abamanyi omuzannyo twabaddewo nga tugamba wasaladde eddiiro ani igwe yabadde atusudiya bwayagala nnyo Kamiri bwaba amwagala nnyo lwaki tebakola luyimba yabadde amusudiya tubamanyi nawe ate alani otegeera oluzungu ne Kamiri akimanyi bwaba amwagala nakubayawo obuyimba bwa Zizi sekulize ndobula mukwano gwange nga sikiwa nti yabuyimbye bwatyo katusoke tuwulire engeri gye yayimbye neboshaseeko sekulize ndobula ne tugamba wo we are seeing bombastic side eye